obukadde bwa ssente obuwera. Ebisapatu bino omubadde ebya buli sayizi bibadde byakwatibwa oluvannyuma lwa Uganda Bureau of Standards okukola ekikwekweto n'ekizuula nga waliwo abaleeta nnigiina akozeeko mu mawanga amalala. Akuliddemu enteekateeka eno Herbert Kanaakulya agamba nti ekikwekweto kino kikyagenda mu maaso naddala ku bintu ebimenya amateeka. Omusuubuzi yenna ali eyo era mu end agenda kukola loss kubanga tukusalako then wasting a lot of time mu bondi damage eri very expensive then zino costs ezokuleeta okuhiringa company then okuleeta abantu paka nakasongola so in the end tokola magoba. Kanaakulya agamba nti ebintu bino byakukusibwa kubanga amateeka tegabikkiriza ng'era ebintu omuli obuleega obuwala obw'omunda n'ebintu ebirala tebikkirizibwa kuleeta wano nga bikozeeko. Tukkiriza importation ya slippers oba sandals eza second hand. Oba oyagala okusuubula sandals oba slippers olina okugula first ebipya, olina oleeta ebipya. Gavumenti yateeka omusolo ku bintu ebiva ebweru w'eggwanga kyokka nga bikolebwa wano kisobozese okwongera amaanyi amakolero gaffe. Kyokka abasuubuzi bagamba nti omutindo gw'ebisapatu ebikolebwa wano tegumatiza ng'aguze ekikadde asinga. Eno nigina bagikolodde abange eri ku mutindo then beeyongeremu kukola bintu birungi abantu beeyongere okubiwagira naye ng'ebyo ebintu ebiva ebweru ne wano waffe omwana owawana asobola okukola matiriyo nga nnungi ate nga mumu. Oluvannyuma ebisapatu bino biteekeddwa omuliro byonna ne biteta e Nakasongola. Helen Nankwanga, BBS TEREFAYINA ageesigika.